mwezi gwa musanvu lero meka yenda kuza mwezi 2 bobo osobola okwogera niwe wale kigambo politics tewali muli muntu kati bulamu bwatambuliramu politics ayina bwe yalituyingirira yayingira mu business z'abantu yayingira mu family even mu church politics yayingira mu kalesia osobola kukola politics exactly kubangira nalabeyo omusajja ono betwegeye bali babikola eyayita simanyi seeka nnako omusajja mukulu nno simanyi lwaki abasajja abakulu ennaku zino ate munayi baseegu luli twafugakama yatuwanga nga omusajja omukulu bwayogera ekigambo kyekigambo ekyo kiba kyankiza nnyo era nga olina kiwa ekitiibwa tunulira abasajja abo nga bavuma President Museveni seeka nnako kankubuulire emmotoka gyovuga Amini gye yaggulira Amini wa NRM era wa State House era sente zijja mu State House naye emmotoka akamotoka Amini ke yakuweereza ng'obeera ku bodaboda ng'ate oyi mungi nnyo bodaboda etwala embizi ekomyawo agi bwe bulamu bw'ensi mwe tuli n'olwekyo bwe mba musobola oyimirira ne muvuma president w'eggwanga fount of chief in command can you imagine nga mwayita bakulembeze it's a pity kino kyakutegeera kya buntu oyinza batomwagala yes tomwagala but bw'oyimirira okupreachinga oba okwogera the way you're following words omukulembeze ali mu buyinza tufunye ku side ya Ssekikubo Ssekikubo ajja kumufuna naye yabadde mungi nnyo ali too much buli wamu ku social media ku TikTok agula ba TikTok agula bani so nze njagala okugamba abantu lw'emiyaga okutereera lw'emiyaga abadde n'obuvuyo even January Sunday nga tannaba kujja abantu babeera mu kukaaba abakubeera mu kubyayana mu kubonaabona n'olwekyo nze njagala okugamba lw'emiyaga nga magala lw'emiyaga ne Sembabule even Sembabule okutereera muyina kulwana kwajjako Ssekikubo toyinza gamba Ssekikubo ye mubi ku myaka 25 gy'abafugidde singa abagasizaaki awo njagala onnyamba abagasizaaki kekabonera akalaga nti bamu okukaaba okuliyo okukaaba baali baabulwa muntu ebyo nga biri baali baabulwa omuntu abagirawo Ssekikubo nga tulina abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era n'ekibiina kya NRM kyotembeetera kyewagira okutali musango mulinamu abakulembeze ab'enkizo abasobola okutuuza abantu bano nga kyebakola ku batuze bani nga kyebakola ku batuze bani Mwami Sodo ne Mukyala Shasts ne yanza njagala kino kiberebwa ekiti thank you so much era this time balese Sodo n'omuwala omwana agamba twakyogerako Sodo era Sodo yayise mudda this one can Sodo in fact dengo eziraira ndo zayazigolodi Sodo akolukawedde anti ngo olowooza nze nabadde ngoma ng'ayitamu ku kadi ya NRM engoma toyogerayo kigambo neki ya kitifuwaliwo ebifo mu ggwanga nabadde engoma kati yo Sodo gyali wali ebifo mu ggwanga nga Sodo gyali olabayo kuvuganyiza engolo naluli Sodo yali awangudde Sodo yavaamu banga kalunga kakoosa nkya yawuliriza ddoboozi lya mukulu we namugamba nti akakkana yayogerako yasabirwako n'okusabirwa musumba buloza sujungu Rashande alina akakwate ku president Theodore Ssekikubo alina akakwate ku president basobola okutuula saagala kumanya yenna fece tutya nti zino enjovu ebbiri bwe zirwana njovu ki oleeta kamyu ku njovu naawe Ssekikubo njovu ati ensobino oleeta bumyu mu mpologoma naawe oli jeno twogera ku jeno zino enjovu ebbiri bwe zirwana abantu be bafa I stand with General Sunday 100%. Do you know why? Utali musango Why? Do you know why? Simanyi. Do you know why? Listen to me. Ssekikubo gogamba okutuuza ta respecting a president. Even a first family gye yakulira. Tabawuliriza. Taba respecting. Ne wabera mu public. Avuma president. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.